You guys, like, what a sad way to lose a child. Like, I am wondering, how is it that someone like Okelo Onyom goes to a school, a public place, and do what it did to all those children, okay? And people do not take mob justice on him. But then, someone who is just crossing the road to go to their home, they are being killed like that because he's being accused of stealing a bag. Like, how do you start hitting someone like that to the point they are dying right in front of you without even the bag being there? You're not even seeing the bag, but you're beating someone. Like, I watched this video of how they killed this guy here, Sydney, this rugby player. It is so sad. And this thing of mob justice, I think there are so many things that we are supposed to let the law take over. Really, a bag, and you people do not understand that we have a lot of scammers around. People who play tricks, okay? People who just want to scam people who are from the bank or withdrawing money. They make false alarm. A thief for nothing, yet no one has stolen something. So many people have been killed like this with this thing called mob justice. You get that? So it's such a sad way, like he left behind a child and a wife. Imagine that. Someone who is 26 years of age. And if you're to see her mother, how she made her speech, no one deserves to die like that. He was too young. Like, I don't even have the words to express what level of pain his family could be going through. Abantu beeyongedde okunyolwa ku nfa ya mwana mulenzi Sydney era onagambye nti kyewuunyisa nti omuntu nga Okelo Onyom ffenna bwe tumanyi essaga eyaliwo eyayingira essomero n'asala abaana misanattuku ng'ensi eraba naye ne batamukuba kumutta. Naye omuntu gwe bakubidde enduulu mbabbye akasawo, omuntu n'ava eri n'akwata embuukuli y'omuggo n'akuba omuntu n'akasawo akataweza na mitwalo oba 5 ke batalabyeko nti oba abadde akayina oba nti akayina mu nsawo oba bakamusuuzizza nti omuntu agamba nti ensawo yino gy'abadde abbye, ne bakuba omuntu bakatuusa mutta. Ono kyagambye nti tamanyi Uganda gye tulaga. Lwaki Okelo Onyom eyatta misanattuku ng'ensi eraba tebaamutta? Waliwo ekitagatta omwana omuvubuka ono nti yandibanga yabadde museetinge. Era abantu beeyongedde okuba nga buli omu avaayo kuwa endowooza ye. Ono yagamba bw'atyo. Emmunyenye y'eggwanga muyite star yafudde such a senseless death. Emmunyenye y'eggwanga Sydney enfa gye yafuddemu, bino ebintu bibaddewo mu ggwanga Uganda, mu ggwanga ery'abantu ab'ekyayi, mu ggwanga ng'amateeka tegakola, mu ggwanga ng'amateeka bagatwalira mu ngalo. Kyekyaleetera abantu okutuuka wano okwekyawa ennyo. Osobola osanga omubbi n'omuloopa ne bamusiba ng'olowooza munnange nno gy'omuloopye ogenda kufuna obwenkanya. Abantu bangi baloopye abantu be batwala mu makomera n'omuloopa leero enkya n'omusanga ku street. Naye nga baamukuterekedde buterekezi otambule oveewo bamuyimbule nga bawadde ku ssente. Tulina abantu bangi abassi bali bweru, abakwata abaana bali bweru, abalyake bali bweru, abalabbayi bali bweru. Tulina abantu bangi betumanyi abaziba ebikolobero nga bakoseza kye bayita mankind.
ne batayaya. Lwaki batayaya? The judicial system in Uganda is decayed. Eyakuyimbira oluyimba luli nti omwavu tasinga musango teyali musiru. Kati naawe bwe kituuka ku bantu nga balina gye basuubira okufuna obwenkanya ne n'ababakosa ne bejjeerera olw'okuba balina bye bamanyi oba bakosezza ssente, kireetera Omunnayuganda okulowooza tewali gy'ogenda funa bwenkanya, nti obwenkanya ffe tulina okubwetuusaako tutya. Anti omusajja abbe akasimu tomutwala ku poliisi, bwaba omutwala ku poliisi ajja kwejjeerera nti naye okola otya mu mize omusu, mukuba eppeeva, mukuba akatayimbwa, kuba poliisi ejja kumutaa. Katuli mu nsi nga twekyaye nnyo, tufuuse ensolo. Abasajja batufuze bubi nnyo, kati buli Munnayuganda yafuuka ensolo eri munne. Sola muvubuka oyo yankwasiza ennaku, mbadde simumanyi. Munyenye, kale imagine munyenye star. Ne bamukubye bamuteebereza okuba mundanya kudda akasawo. Nga n'abamukuba tebamulaba n'akasawo, tebalina kizibu kye bamusanze nakyo. Naye bamukubye yakedde ku makya ng'alina essuubi. Sirulitiro wa Uganda omudaali gwa rugby simanyi. Yakedde ku makya nga taata omulala yalese abaana. Yakedde ku makya nga ggwe nga naye alina ebirooto ne pulaani ez'olunaku. Naye yabadde mu kifo ekikyamu ku ssaawa enkyamu. Naye ng'essaawa enkyamu n'ekifo ekikyamu Uganda byatandika ddi. Naye fuga bbi obusungu abantu gye bwe balina eri gavumenti n'abantu bannaabwe twafuuka ngo. Ndabye akatambi ng'omusajja atta munne. Mukatona muggulu amukubisizza ekisiki ky'oluku. Ng'omusajja ali wali lifeless. Ng'ayagala kwerwanako teri amulwambako nti obono tumumanyi. Omusajja ataayi bamussa ataawa. Ninga Kanyama wa ggwanga manya munyenye ya ggwanga star. Rugby star, Uganda rugby star. Bamusirwa mu obu justice, bamumiziza omusu. Abavuzi ba boda. Kati waliwo n'enzibe endala gye sitategeera. Ennaku zino ababbi bakozesa abakazi. Era mwegendereze nnyo. Kuba omukazi ennaku zino yatambula n'ababbi. Ababbi bakozesa kati bakazi. Waliwo etteeke mu Uganda kasita omukazi akuba enduulu nti omubbi. Nkuddiremu. Omukazi yenna bw'akubanga enduulu nti omubbi wuuno. Toyinza kuwona. Nze mob justice sigikkiriza era sigyagala. Nali nfiiriddwako omukwano gwange lwa mob. Twatuva mu club sirika edda, mukwano ffe bali bamayita Sunday Silver. Naye Sunday yafa bubi nnyo. Sunday bambi ng'agenda alinnya boda. Talina sente za boda. Ng'alina okutwala omwana we ku ssomero enkeera kati bambi. Yalina okudduka mangu agende Namasuba atayika sisita ke ku ssomero manya akaana ke ku ssomero. Katuva mu ndongo. Talina sente za boda. Alinnya boda. Kati bambi yagala agiveeko ng'emutuusizza adduke. Waboda mukubira kukubiza endulu nti bawuna abadde ku boda. Baakuba Sunday bamutta. Naye nga bamukuba ekibadde waboda kyamukubisa enduulu nti ono wuuna abadde anziba ku boda kumbe babadde na ssente ekiro ekyo abadde adduka buddusi. Sunday bamukuba n'azikira. Kati bwe ndaba omuntu yenna yenyigira mu mob justice bannange ekyo kye bayita omuntu kiba ku kitiibwa. Olaba okukata bukwasi nkoko. Gy'ogenda osala omutwe oba ekisolo kyonna ng'okibaaga. Okyagala mu ssefuliya kuba munnange enva.
naye olaba n'enkoko ogisala esambagala ng'olabira ddala olina obulumi naawe agisala. Olwo omuntu w'omuddako n'omukuba nga gw'oyagala mukuba mutta busi. Twalira amateeka mu ngalo bannange. Atafuna ng'omukwano gwe mu Mobu. Osobola essaawa yonna okugwa mu Mobu z'abantu ne bakumiza omusu. Osobola okubeera mu kifo ekikyamu ku ssaawa enkyamu essaawa yonna bakumiza omusu. Kintu kiri ku rugby player era kiyinza okutuuka kalaba vidiyo eno. Watya ng'obadde olina w'otambula nga babbiiwo. Naye ng'alabye omubbi agambye oyambadde essaati nzirugavu. Ng'ekyakutte oyambadde essaati nzirugavu. Kati muvubuka otambula ova ku kyalo. Bajja banoonya ayambadde essaati nzirugavu. Bakusanga we babbye. Essaawa yonna omuntu asobola okwesanga mu mbeera ey'obulabe ng'obulamu bwe bayinza okubutwala. Mbagambye twekyaye nnyo Abannayuganda tukendeze obusungu. N'amateeka obutakoola bannaye galeetedde abantu okufuuka engo. Ng'ati oyo n'omukola bw'oti abajja kumuta. Oyo n'omukola bw'ati bajja muwa bbeeyi. Kati abantu beekyaye. Kuba tebafuna bwenkanya abamu abagala amateeka gakole. Kibinya ekyomusajja ono bambi ankwasizza ennaku. Sijja naye akwata ekiti n'obuzibu n'afaaki. Naye ng'ayagala kitonde kye bayita omuntu kife. N'omuntu tattika bannaye. N'omuntu okupata n'omuntu n'omukuba omukira omutta bw'otyo. Nze sikuba nkola ku mubbi. Era siwagira. Nzikiriza mu mateeka. Was an innocent guy gwe basse. Very innocent. Twafiiriddwa nga Uganda. Naye nga by'abakazi byebyo wakati kuzaba abakazi kasita omukazi akuba enduulu nti omubbi ddoboozi y'omukazi oyinza kuwona. Ate ke katiba kati ababbi ke bakozesa batambula n'abakyala. So nvubuka munnange ng'oli eyo weegendereza entambulayo. Olwaleero obadde lwo n'omusajja mukusimanyi Sydney. Enkya biyinza okuba olulu naawe. Oli kubeera nga omwefaananyiriza oba omuntu gw'azze anoonya. Ne bagenda bakuba bakumiza omusu. Kitalo nnyo ddala. Kikwasa ennaku, kiswaza, ate kyennyamiza. Emmunyenye gye basse. Emmunyenye gye basse. Munyenye. Rugby star. N'ababooda. Mukeneze namwe ku busungu. Bamanyiga abantu abasinga okutta mwe abasinga abukambwe ababooda mukeneze obusungu. Atalabye katambi kali banna. Katambiko kenyamiza era bwekyo wesobola okugamba nti mu butuufu byo byenyamiza bika by'amaziga. Otunula nga bwe yabadde aveeri yagezezzaako bambi boda yagezezzaako eboda yasoose n'amwebalama n'agaana omutwala n'agenda ku boda ey'okubiri naye n'agaana n'agezaako okugenda ku boda ey'okusatu ndowooza ng'ayagala bamuddusewo bambi bonna ne bagaana. Awo nno ne baddamu bamutaayiza era waliwo omwami eyagezezzaako eyazze n'amukwata ng'agezaako okumuddusa naye kyona ekyabaddewo musajja wattu simanyi teyadduse oba babadde bamaze dde omukuba n'agira oba yabaddemu kanako bwasita ng'agamba sina kyenkoze we nadduka bajja kugamba nti kituufu simanyi naye mawulire si malungi yadde n'akamu. Awo nga tuvuddewo waliwo abaminisita kigambibwa batasobodde kubanga basoyalinga olunaku olwaleero era ensonga bajja kubanga bali kuviira ku ntono wano eno mwe muli ne maama Kataha Janet Museveni. Mulowooza nsonga ki bibe? Maama Janet ne Dr. Lawrence Muganga bamisinze okulayira nga baminisita. Of course ngenda kuwa ensonga lwaki. Okokosa Calvin Echedu naye amisinze. Okokosa omukyala gwe bayita Shats Musherule Kuteesa mwala wa Kuteesa songa ate mulamu wa Jeno Muhoozi kubanga sister we mukazi wa Muhoozi
naye talayidde, okukosa omwami gwe bayita Adonia Ayebaale naye talayidde. Now okay, waliwo ne Jackson Kafuzi Deputy Attorney General naye talayidde. Kati kankuwa ensonga, Maama Janet maama wa Uganda First Lady ayinamu obukosefu. Yes, jukira yasemba okulabika mu March w'omwaka guno yali mukono ku Seta College nga ba fundraising okuzimba science block y'essomero eryo, bwe yasemba okulabika mu public n'okubaako kyapostinga kubanga alina ekintu kye ya retweetinga kye ya repostinga gwe mulundi gwe yasemba. Since then rumors z'okuba nti yafunamu obukosefu zitambula, mulimu n'abagenda beyond ne bagamba nti ayinza n'okubanga ya mubijjukira naye president okuddamu mu appointing nga kyatulaga nti she's okay newankubadde nga tannaba kutereera ng'omuntu. So oyo ensonga lwaki yenga yetalayidde kubanga ayinza okubanga she's battling with some health issues era kye kyamulemesa n'okugenda okubeerayo mu vetting mu kakiiko ka parliament nga kavetinga abaweebwa bwa minister ono baade bamwongedde ekifo ky'obwa minister cabinet minister of education and sports era kyabaddeko n'ekisanja ekiwedde. Now Dr. Lawrence Muganga ono alina issues za butuuze. Ono we yagenda mu kakiiko nga bamu appointinze kuba state minister wa internal affairs bakizuula nti yali alina obutuuze bwa nsi ssatu. Kati bingi nnyo ebyaliwaawo naye nga kiraga nti alabika yali yeegaana obutuuze bw'e Rwanda ate nga bulabika baali balina information ekakasa nti abuyina. Then bw'otunuulira n'ebigambo ebizze bimwogerwako, bw'otunuulira emisango egimu egyali gyamukwasaako ne position eya internal affairs oba ministry gye baadde bamuwadde house sensitivities nga byekola ate y'omu ku boyinza okuyita ba victim baabwe oba boyinza okuyita be baavunaanako ku ekyo. So ekyo nakyo kimulemesezza. Abadde ayina empapula ez'okulaga nti adde agezaako kulinawunsinga obutuuze bw'e Canada newankubadde ng'etteeka aba public service bawabuddemu president ne bamugamba nti omuntu alina kubanga talina butuuze bwa nsi endala wabula so si kuba nti abadde agoba kukusuula obutuuze bw'ensi endala. So kitegeeza basobola okulindamu Dr. Muganga n'alindamu n'asooka alinawunsinga obutuuze buno bw'ensi endala then maaso awo kusanga ayinza okulayira mu position eyo. Then Calvin Echodu ono no internal affairs teyakizuula nti alina obutuuze bwa America naye nga alina travel document za America. Ekintu kino nakyogerako waliwo live emu gye naliko yaddeesha abantu ne bawakana. Omuntu asobola okubanga si mu America naye nga alina travel document za America ezimukkiriza okuyingira n'okufuluma wonna w'ayagala. Ndowooza bagiyita oba green, it is called, maybe it is a green document or green what, balina engeri gye bagiyitamu. Naye omuntu asobola okubanga si mutuuze wa America naye nga alina travel document zaabwe ng'era ayingira wonna. Kisinziira engeri nnyingi, nja kujja wano mbasomesa engeri omuntu gy'ayinza ozifuna. So Calvin Echedu eno egundi gy'abaddemu, jjukira ono adde alina bwa state minister wa foreign affairs ku international affairs nga yakikwasaganya wabula ono tasobodde kubeera nga alayira olw'ensonga nti alina obutuuze bwa America n'obwa Uganda ate tannaba kufuna renunciation certificate okuva mu America. Then owokuna ye mwami gwe bayita Adonia Ayebaale. Adonia Ayebaale ono naye alina obutuuze bw'omu America. Ono nno obutuuze yabufuna 2025 last year era alinga Shatsi Musherule kuteesa naye abumufuukidde akabasa bamulemesezza okulayira ku bwa cabinet minister wa foreign affairs nga alina kusooka kulinawunsinga ekitannaba kutuukirira. Then Musherule Kats kuteesa, Shatsi Musherule kuteesa, ono muwala wa Sam kuteesa ate nga mulamu wa Muhoozi kubanga ono muganda wa mukazi wa simaba balongo. Ninawe wamwe nalaba nga bagamba they are twin sisters but I'm not so sure. Ono naye kimulemesa alina obutuuze bwa America naye yabufuna last year. Alina okusooka n'alinawunsinga n'alyoka atuula mu position eya state minister wa microfinance. Kifo kino kibaddemu Honorable Kasolo so naye alina okukikola ekyo tasobodde kulayira leero. Then mulala owokutaano ku list eno bawa mukaaga ye Jackson Kafuzi. Jackson Kafuzi ono yabadde Attorney General emabega, Deputy Attorney General DAG era baakimwongedde Kafuzi naye Parliament yamugoba olw'ensonga nti ayina ebizibu ne legal practicing certificate ye. Jukira bano bannamateeka kati ono asobola okuwoleza mu High Court naye buli mwaka ne oba togenze kuwoza you have to renew your certificate ndooza buli mwaka. Kati ono bwe yagenda mu Parliament n'abanga takyagenda mu court kuwoza yalekeraawo ku renewing certificate ye kyokka ate ize zimu ku requirement ezeetaagisa mu kifo kino. Kati ndowooza baakizudde nga ziri expired certificate ye ya legal practicing
ng'alina okuddayo asooka agirenewing. So bye bimu ku ebyo ebiriwo naye nja kukomawo wano nkuwe updates endala ezifaanana ng'ezo naye kubanga weekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tukakwera tujja kubanga tukakutuusaako wona woli wonna wasinzidde butuuzi kalira nywera tovaawo.